Actually, naliko ku 10 years of Eddy Kenzo je yakola. Iye je yasembayo kola ku Sirina. So it was a great experience. Nze esere bongama nti ndibeera Azawi alikati nganyiza no kukuba essasi. Eshege wallahi ngakugamba tonsi bampitanga Zed's ebisere. Yeah, Zed's voice. Wallahi nga ne bosibako akawumbi nkugamba oli mularo inekikyamu because I never was Keko. Nobody saw that coming. Oh yeah, that was a surprise. Actually, the moment when Namlawanga landed or Ningamba Benon, by the way, if possible, we should do something with Keko for sure. Atem Chala Ali very quick, Ali smart, like Yajanakula rehearsage, and she had like everything on flick on the right, you know, tone. So Mwagala nyo first on Zembade fan wa Keko kuva bili ebisera. I'm good, how are you? Very, very fine. What's up? Never day over nange Rwanda. I'm Trace. Yeah. The preparations, because yes, I'm having 2 shows. The first one and the second one. Why did you guys do it like that? Okusingira ddala show ya soka yali about African music kuba ndosobola kufulumya album ngeyo notaji supplementing na event nene creating awareness na kukatiza nti album eno ebadde yakabisoka tujiwulirize kamugirabe nganji kuba njibakubira ku stage kyekimu nekye twakoze ku Sankofa. So it was more about, you know, shining a light and, you know, creating more awareness about the album Sankofa. However, tinakubye n'ennyimba enkadde kubanga zo nnyimba bambi abantu bazaagala so nabadde n'okikola naye nga tukyakola ebivulu ebirala okitegeera in album bweneesituka ennyo of course ojja gyeyongerako naye ekivulu ekirala eky'abantu banga bawansi kuba naye ndi muntu wa wansi. Everyone was saying wakoledde ba waggulu sente zaali nnyingiko. Yeah, actually eno show tetwagiranga na like massively because the audience bebantu bebatwaye tumanyi one-on-one like omuntu gwotuukirira n'omugamba munaye nina ekivulu then supportinga mu ngeri gy'asobola. So yabadde more about like a few people but sinti bafani banga bala siba recognizing oba sibalowoozaako njagala bakitegeere nti we are sitting down and making preparations tukole show yaffe eri sente zaffe zetusobola. Tukena musheno nga buli kimu ekyabadde the stage. First of all, the dress code, mwatekawo dress code. Inze, yes, by the way, I've seen like a couple of people tebategera style ya dressing, but inze siri muntu akola ebintu abasinga my fashion sense is very, very different. Setting ya bulijjo, so it takes omuntu ali weird oba alowooza ngaze okugitegeera. However, abantu abalina opinions zaabwe nazo nkitegeera, they are entitled to their opinion, but this is me, this is how I dress, and olina kukitegeera oba okola kyo kiraba obulabe. Yes, concert yabaddewo, the preparations were good, the stage twakola ne ATS abasajja bampa stage eyakabyabo bannange. Big up on yourself ATS onawe muli. Yes, with my team Swangs on the band beba making sure eri manage it buli omu buli service provider abeerawo mu budde nga kola omulimu gwe. So Gochobomanya, it was more intimate bands. Abantu abasinga actually aba reaches out to, you know, okujogera kubangambe zawe, we liked your talking points. Show abade intimate you know, nga bwetu yamu bwemba kuba endongo. So kyabadde kiri cool, like lucky. However, that je twagweredde show yamaze ne tabuka ne stuka segera, but it was more about, you know, creating intimacy between me and my fans. And I hope everyone has having a good time. Okay, well, let's talk about the curtain raiser. Oh, people are featuring on stage here. Zafaran, that was obvious. Zafaran yaimba, Shegeda, Kansubide, Eranze, Temunabanza, Chamani, Chamakalaba, Zafaran, Eringa like 1%. Like she has so much more. And watch out, Zafaran. Zomanyingo kiririza mero gena chikuba. Okay, then ndaba Elijah Chitaka.
yawe naye muganda wange ali very talented. Tuli bakyali tuli ba mikwano twayitanga ba Luganda musiru naye ne musiru so like tukwatagana bulungi nnyo and ndowooza yensonga lwaki twasobola okukola ennyimba ze twakola kuba twabeeranga nnyo mu space yemu ffenna, so it was very easy to know to create chemistry and make music together. He's also a very talented man, like temunaba, like, but these are like people that I believe that are gonna like grow and blow up so big. Elijah, Zafaran, like just watch out. Okay, fig fameka. Maje. Oh ye maje. Yangamba agenda kujja. Of course yajja a little bit nga shetambuddeko, but he kept his word. Najja labate omuntu azza okunyumira just no meet ku stage era n'atakola ki n'atagaana. So first of all, fig fameka is real energy. Like ate musajja ali very talented. Waba kutegedde aba kutegedde, waba takutegedde nabata kutegedde. He's real, and big up on yourself, Fiki. Yes, we are working on something with him. Njagala tukoleyo album nze naye batu baweyo ka EP. Yeah, me and him, just the two of us, because I not touch about like engeri gyakola atwe jempulira nti neetaaga oba bwe tukola naye ena kyenyongerako oba nange bwe tukola naye nina kyemwongerako. So he's a very talented guy, real energy, artist mulungi, asupportinga, anjagala, nze ndi fani we ate naye fani wange. Okay, the last act yajja njagadde omusembyayo, that was Keko. Nobody saw that coming. Oh yeah, that was a surprise. Actually, the moment when Namlawanga land is by the way, if possible, we should do something with Keko for sure. Atem Chala Ali very quick, Ali smart, like Yajanakula rehearsage, and she had like everything on flick on the right, you know, tone. So mwagala nnyo first nze mbadde fan wa Keko kuva biri ebiseera nga yimba this is how we do it, never ready and weasel, like nze mbadde fan we. So actually nze kyali kimpeza ekitiibwa n'amaanyi okuba nga nkozeeko n'omuyimbi nga Keko. Amanyi Keko akimanyi nti akuba. Keko is very good. Keko is just nti nga bw'omanyi obulamu bukuze no neeri, but she still has it. And I'm actually thinking bwe tunabanga tukakanye, we link up to them tukoleko endongo naye nze njagala nkoleko n'omuyimbi ng'oyo okitegera bebamu okitegera bebamu, like abamu twabafiirwa. I never got the chance because radio was one of the artists gwe nali njagala okukolako naye. Akayimba ke akekyama kanyumiranga nnyo, but laba kawaliwo ne Keko, so fingers crossed mu budde obutuufu ne mu setting entuufu tugenda kukola nabo endongo gye tugenda okuweereza abana Uganda, and I hope bajaja. First twagala tutuuke ku Trace. Waliko backup singer wa? Yeah. Okitegera kushonga bbiri, mpyo 2-3 okitegeera. Actually naliko ku 10 years of Eddy Kenzo gye yakola. Gye yasembayo kola ku Sirina. So it was a great experience. Nze ebiseera nga bw'oŋŋamba nti ndibeera Azawi ali kati ng'anyiza n'okukuba essasi. Wallahi nga nkugamba bampitanga Zeds ebiseera ebyo. Yeah, Zeds voice. Wallahi nga ne bw'osibako akawumbi nkugamba oli mulalo n'ekikyamu, because I never saw this come. Era just kyeŋŋamba abantu tewevumansi nga tonafa, anything can happen. Era abayimbi bannange bonna abali mu background eyo behind the curtains, sigala ng'okiteekamu amaanyi ng'oli disciplined, tomanya Mukama kyakutegekedde mu maaso. Kuba nze nzaani okitegeera kati nali backup wa Eddy Kenzo emyaka emitono egyo emabega. Laba kati show yange ate abantu bazze bampagidde, basasudde ssente nnyingi okuzaama okumpagira. So just nebaza Katonda. Tugenda ku Trace. You happen to be nominated in a category A, tough. First of all, how did you reach there to be nominated in Trace Awards? Honestly, I don't know, like sijakuwa like an exact, process of how I got there. But I know abantu abakola ku events bwezityo oba ababeera abettanira mu occasions bwezityo baba batunula, like they're always watching what African artists are doing, the work they are putting out. Ndowooza ate nakolako ne mbadde nkolagana nnyo n'abakozi ba Trace. I can't say nti bensonga lwaki nabadde nominated, but they have like given me a platform. Abantu nga Calvin, waliwo n'omulala Kinoti, n'Abannakenya abasinga babadde banjagala nnyo, kitegeera.
so ndowooza bagamba kana akawala kalina something ekiri special katukaweeyo recognition ene era nze okugenda sawangudde award naye okubeera ku event eyo n'okulaba bye nalabye nabadde inspired era kyanpadde amaanyi okwongera okuddamu okukola ennyo okusobola okulaba nti ntuuka ku level ey'abayimbi ab'amaanyi bye nasanzeeyo eyo abayimbi nga Davido abayimbi nga Rema b'amaanyi nalabye Melody nalabye Dibanj nedaba Two Face nedaba n'omuvubuka bano gaye yayimba ne Davido like there were so many great artists kyemulina okumanya so it was a pleasure nendaba Yemi Alade but gwekyobamanya kyabadde so inspiring nga bayimbira ku stage nolabanga ensi yonna eleekaana nga bayimba ennyimba so nze nabadde so inspired so njagala nange nkole nnyo nteekemu amaanyi mukama wali bayagadde nange nja kutuukako eyo level but nze kyengenda okukola kuteekamu mutima gwange n'amaanyi gange nkole omulimu gwange nkole ekintu kyesinga okwagala which is music. Being put in a category gye baakuteekamu wakiraba otya tewafunamu fiya n'ogamba okusookera ddala naye sikisuubira waliwo ekintu kyo ekituukawo ng'obadde tokisuubira so outcome yonna evaayo obeera okay kubanga you didn't expect what happened so for me nabadde sina like concerned nti nyinza obutawangula no but for me just okubeera nga they recognize me ne bampa neddakiika gyabadde ng'emu performing out stage eyo like kyabadde kimala hopefully next time tunawangula but for me that was still a big win being part of such a great event nakyogeddeko ne ku Twitter page yange yeah so like nze nebaza bwebaza newemba nti like bino ebintu byonna ebisinga they're like bonuses for me like saabisuubira mukama just yakola ki yampa guno omukisa era mwebaza. Okay, now let's talk about the Oberface. One of the performers, I've been hearing people screaming, we want Azawi, we want Azawi. Yeah, ngenda kulinnya ku stage. Tete manye abantu abasinza abazza wano be batasobola kujja ku Serena. Actually never ku stage ku Serena abantu nga ne basigala awo for over like 20 minutes. But what you have to know, I was on stage for more than 2 hours. But about Nabawa energy, like they didn't even expect it to share a chocolate. Like I kept on the energy. They want more from me. So so ngena stage shortly. Right now, kuliko Nyashinsky, Wanavako, Kudekono Zomimbi, Omlara, then I step on stage to Chipengena back bend dongo sema dongo. Thank you very much. Thank you so much. Okay, Azawi. You're telling that story what you over the Katingano Limbalosa album empia. Buli emoluyimba luliko story what you have okujja obaddeko backup watotugambi wali tomanyi nti oli fuuka gy'oli omuvubuka ali eyo wansi ng'ayagala nga aweddemu okusookera ddala actually nalabyeko stories ezimu abantu balowooza ndi planned I don't know where they got that word planned artists it's what they say but abantu balina okumanya tinange hustlinze mbaddeko disappointed nkozeko sheze obwerere badnimbyekoko lwakuba sibye ebintu byenzija okuvaayo njasanguze oba ngambe buli omu kubanga buli omu alina gyevuddewe buli omu tojja mukola kimu kuba nnakuyo but ekyanfula endowooza ow'enjawulo nti nasigala okusookera ddala I first worked on myself as an artist nfuba okulaba nti ndi wakabi nti omuntu ajje agambe oyo omuwala ensi tennamumanya naye waki wakabi omuntu wabanga tanaba yenna artist ali mu background omuntu wabanga tanaba kwogerako statement eyo that means you still have a lot to do nti najja omuntu najja nagamba nti yes tebakumanyi ensi tennakumanya but oli muyimbi wakabi oli artist wakabi the moment wowulira ekyo ng'omuyimbi yenna akyali mu background manya nti kyokola kiriko ki ku mulamo just gwesigala nga you doing what you doing emikisa emituufu gigenda kusanga ng'oli ki oli ready ebiseera ebisinga tubeera desperate which I understand n'otugezaako yiyo n'omukole n'ono kigezeeko but wekiba kiganye don't be so desperate kutuuka kukola bintu byotalina kukola gwesigala nga weekirizaamu nga osaba ng'owe improving nga artist mu kyokola
abantu abatuufu bagenda kola ki kusanga togwamu maanyi nze nabagambye nali ebiseera ebyo nali nga ndi backup wa Eddy Kenzo okitegeera nga newoja noŋŋamba nti zaawedde ogenda beerako ensonga olunaku lumu nga sobola kukkiriza okitegeera so nze kyenakola ati ekisinga obukulu nti namulimu lwakwagala abantu abasinga tumulimu ati oba abaana abali bwansi eyo bamwagala omuyingiramu because of the fame, the money, the women, the men, ebintu ebiti ebiri flashes, the spotlight. But first understand, why do you want to do music? Do you love it? Kubanga bw'onooba music omukolo olw'okuba oyagala togenda nakulaba nga nti ostrugglinga ojja kulaba nga just you're doing something you love and appreciate. Toja ne kasootandika olowooza nti music omulimu lwa ssente lwa bikina kino ng'owulira struggling. That means you're in music for the wrong reason. Because doing music toina kubanga oina kiri about money. It has to be a passion. Your passion you're keeping persistent n'olemerako oli consistent paka wokikuba abantu ne bakutegeera. So abayimbi bonna abali etogwa amaanyi gwe kikole lwa kwagala lwa mukwano weetereze ng'omuyimbi sigala ng'oli looking oli disciplined. Trust me, you're gonna be something big one day. I sign out. Sure.